Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba lero bino binjogera byakumoyo toboyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Kulikayo mukano mbulango kwe bali kubera nga ochali mukaba Delta TV eyakatoyenga ko musawa ya fesoka tukutusizaako okwanjira kwa Salongo ne Nalongo bansereko abanjagaliza abalongo temufayo sijja baswaza nja kola butawera okulaba nti nange nja kutandika ngo okuweereza embaga ngamba bana yenze Nalongo Sharita mazima wambu Eranga tuchagenda maaso kugamba nti kitete kino sokwera ngo kifuna ku City Bridals. City Bridals ali Kamukamu Plaza ku Entebbe Road eduka number GF34. Eranga mukwano osobola okugendayo nopangisa yo gawuni mune bakwera ku business zaberere. Engato nzija wakato sales center atera nkugamba nti no Sharita's Haircleanic enkola ko enviri ne makeup tukola ko bagole tusomesa na abagala okuyiga enviri. Atenga amazi go ino kuberanga mukwano oteka mu business yo netambula notandika business bagamba nti gundi aleta mazi pure water leka bakumanye ku chalo nti yegwe distributor wa Hill Water kubanga gana mazi bwogafuna ofunako kinji nnyo kuba gatambula wenje tegeze okunywa amazi agalina akacupa akalungi amazi agawooma amazi agali pure Hill Water purity nothing less mwabe mikolo ekirungi mwakitegeera kigano ge mazi agaweesa omukolo gwo ekitiibwa kale no tugenda kwera nga tugenda fena kitagobwa mu bulo butambala nga tugenda ga Haji Mubiru Abubeka Mubiru Abubeka wamamba nganze bane ino weekend nga tulaga bana Mubiru bokaboka weekend twalaga na Mubiru neno na Mubiru ape mama cheka fa bayina waka nange basoka kuntuma na Mubiru nendigana ne bamperya na musoke katulese na Mubiru Rashida na Mubiru Rashida muchala mweru mulungi yanyumye nnyo yambadde bulungi nga ina imani nga yebikiride bulungi era ng'omwami we SHARITAH Ismail ye yabizudde n'agendayo bali babawowadda yatwalidde taata ebirabo nga bingi neno ng'omanyi taata kye yamusaba yamugamnaya nze munnange mwanange simutunda mpa bwi Kurani ku mutwalo ng'obimaze n'amugamba musabye Kurani ng'ate muwalawo Rashida ayina waaka leka ndeete ebintu bane yatutte ebintu yabadde ambadde kooti ennungi badde musanyufu nnyo okulaba Delta TV abantu bonna mukologo ebutambala mwabadde so happy leka kutuseeko tova ku Delta TV tukole nze Sharita mazima wangu fenno twesimye olwa Buganda guno mukolo kirimu gwakubiri era nga tuzze ku kwanjula NMPG kitagobwa mu butambala twatandise n'ekitiibwa kya Buganda era nga ekitiibwa kya Buganda kye kiggulawo omukolo mu Buganda ekitiibwa kya Buganda kyava ddannyo naffe tukikunge أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ng'omukolo gwonna era ogunatambula obulungi tebeerabidde saala saba Allah subhanahu wa ta'ala babeere ne friendship formation nga balina omukwano omuyitirivu ennyo n'emikwano egigenda okubayamba mu bufumbo bwabwe وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بعض زنقوازدة وعليكم السلام ورحمة الله. سجى واكبكا. abasawo bakomezaawo ne baleeta ripooti baleese ripooti kubanga baadde bamaze okugema abako sanze omuntu omu yekka bw'ati ngali so not good not bad somehow okay but he's not okay kugamba ali makatikati wakati mu kaseera tunakakiriro kakati embooza okufuuka okay omwami oyo oba omukyalo oyo oba omuntu oyo mulina kukola mutya tewelalikira agenda kubeera fine kubanga iya ninayo dokita nga nsinga kwayitibwa Shida nguwa amawulire weewaawo mukadde wange nguwa amawulire weewaawo linako nze wallahi billahi tallahi omukazi tantuusa kwekyo nenfukamira ku ttaka wentyo n'olugero lugamba nti omukyala muliro otakakana tokumamu weewaawo naye nga nekyokumira okiraba ne bano bwe batyo kakati no so bibagamba balinga abatayagala biga bamubigabe
Emaze byakujira bugizi. Ha, nati obalaba. Abana bayina simayiro bano nno. Mukolo ogwongera okulaga nti amaka gano abaana babakuza bulungi kwekubuuza taata yayise emizizo emijiji egy'enjawulo negibuuza ku bantu. Naffe twesimye okubalabako bamuula. Kale bannyabo naffe twesimye okubalabako. Amakubo munnaye tetujagakolamu kati tukola mu bbanka. Eradde nnyo bamuula. Musimbye mutya mujye baleke egya taata. Kali katya Rashida. Onoyise owaayi toyite wonoyite oyina okukoma ng'atabyegabyaga agaba atunulamu yolinenga guwa biguzi ojja kulaba. Olwono ng'omanya bayisinganya baana bange mudde Mayumba bali amasajja si bakusaaga kansala Kayondo tusanyusa okulaba ng'olomanya Isma waali awo onoowulira bijje Tugukone nawe tugunyumira nawe tugukone nawe naga abange bana bange mubuuze eradde bamuula eradde nnyo bannyabo amakubo munnange tugayisemu bulungi. Mami yo njagala ngo gitweninga ng'okola omutwe. Anti owulira. Olaba. Kakati baka. Era okyabawa. Mpulira. Olaba. Baka. Baka. Olaba. Sentebe RC1 wetege kukwaniriza abagenyi bo ng'abaana bange abo bavuddewo otuwa omwaganya tutambuze omukolo guno. Alina wali abageya oli agamba mbu wali abageya mbu oli kanzu omwana abalimba oya bwatyo wabe wazze kulya nakubala baana nange weke mugamba bijje walekera abaana bange paka mu nju. Legera abaana baleza bakulembeze legera abawala abekitabo bamuliwuddemu abekitabo bamuliwa munasamisa Kale banyamu. Era nnyo bamuula. Tetulina nsirako munaagituwa. Mutujjudde mu mmotoka z'esibonye. Eyalabisa Masudi mu kiseera ki abange. Musajja wa Kabaka. Wampa mukadde wange. Olina kisaidi eyo. Mukadde wange. Ab'obuyi buno balina kye bagamba. Mbwe eddiini ebakkiriza okusibako. Mwe mumanyi bwe mulwawo.
Bakola bayina naye akamanyumanyu ke bayina balwanye mutendekero ly'abakasiru mpulira okwogera kubona okusinga okukola mpulira kyobola abona bamwenya bumwenya naye tebagala kuwaayo kyogamba bano abawala bazze kukola ki nabo balinga abagala bazze kusibako bawaddeyo nabo kye balina weewaawo kati baana bange ab'obuwala muyimuke ono tazina amateera mukadde wange wangi abeeno bageya kale bamuula kale banyabo amakuba tugayiseemu waliwo embuuzi babaze bavuga bavuge mu mmotoka zikabuliddemu bane basime mukyongere balindako banyumya oluki banyumya oluki wange ekyamazima wiiki eyo ewedde Bungereza mukadde wange nsaba wiiki eyo ewedde nabadde Bungereza mpulira naye Bungereza kyenasinza okuyigayo nayiza ekintu kimu yabadde njogera gwe bagambye where there is a beautiful girl there must be handsome boy with a smiling wallet. Sukari ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo mukwateko ekifaananyi ekyo ekifaananyi ekyo bwetugenda waliwo senga avunanyiza ku nsonga z'abaana abawala abawezesa emyaka 18 twatuukayo ne tuwandiika n'ekkalaamu yaffe ku lupapula nga tusaba ennaku z'omwezi zino zennyini zaali essaawa 6 ne bagamba otuuka nga 8 osanga ab'emitima emibi bagenze nti nga giweddeyo omwogezi yeegayiridde taata aleeta essenga n'aŋŋamba bwe ntuuka wano senga ajja kubeerayo ng'ali namayumba mu madirisa zooni era bwe njulizanga nti senga oyo senga simalangayo erinnya lye nti senga Naabanjula nkomanga ku senga Naaba bwe naamutegeeza nti mwannyoko gyali eri ajja kuŋŋamba nti gyali era sogeranga bingi nga nkomaawo bw'anaaba zeeka mala byonna ate obadde okyayogera ne banditi agenda okumpa ebizike wano njogera ku musamuza abakyala abali wano essenga yaleetebwa
wawo basenga nako okubasanga eradde nnyo senga osibira nnyo senga gye baleka emirimu bannaye kali katakazoobootako kali mwanyinaffe baaba abagenyi juzi waŋŋamba nti olwaliro tugenda kukyaza abagenyi ddala be bagenyi baabwe era be bagenyi bammwe ono ansiikiriza tebandaba bulungi kyogamba bandibadde omuolyawo weewaawo naye tobeetegereza bulungi senga ndabirawa banaye nga nsanyuse ntoka banaye senga kuliko obwaluli toka banaye nakigendero kakuzikujukiza tozalidde mu motoka nengamba senga nengamba katerezi kakubega kalinyeko kwenjawulo olabira nti seka Imaamu Kalibala tusanyusa okulaba mukwano gwaffe Masanyalaze tusanyusa okulaba ajikaya ndowooza omukolo gulabe gufaanana olana w'ekitiibwa kansalawo omwaka guno wano waali kyogamba nti abamu tebafunye tebasobola engalo lukalweze siitayo wadde lukalidde eyo nasengukayo omanya isima waali nga oluganda nkulabira ati mukama wange we nali ntudde mu nkuuka mpulira waliwo waleti eyali evudde waleti yagwa mu maaso go wootudde kati waleti eyo nengitwala ne balanga nanyiniyo mpulira olwo wulira olwo mu kiseera ekyo mmediiserekose buli bana yakutta omuzindaalo alanga abuuza nnyini waleti otyo akati nemugamba nanyiniyo nemulagirira ekifo wendi ajja nsanga bwe tewagiwaayo waleti wagamba balange nti gwogiyina genda mu maaso tutongere mwengalo kubanga mwesigwa oba oli awo nga nanyini yatuuse nanyiniyo bwe yatuuka otyo nengimuwa olw'omuwaaki namuwa waleti mpulira bamuwa waleti naye yampa enamba yesimu ani agaba enamba y'essimu tindako mulenzi yagaba gwogaba genda mu maaso nze nzijeko emikono tukyongere nga sitera gigabagaba naye ye nagimuwa mpulira awo we twatandikira ne mukoonangako naye nankoonangako tindako olwo muli ku whatsapp buli omu akoona ku munne naye abakyala mukikubire nga whatsapp simunye nti buli muntu agutegeera genda mu maaso wali abatabimanyi ekyava mu kwekoonako ebino byolaba wano yatulaze omugole omwami endulu empitirivu musa okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza.